ogenda okulaba ku ssaawa 12 awo nga nina gwe nnyingiza ogenda okulaba ku makya ku maliiri nga terina gwe nfulumya musumba yasituka mu katebe nga alinga aliko amasannyalaze nangamba nkubulire teweegatta n'omukazi mugabe mukazi muki mukazi mulwadde kakati jjukira wano mu kukyala bakozesa endagaano okomawo ddi okwanjula bibaamu ebyo wani gogenda obeera naye emyaka 10 nga tokomyewo bakuwa enkoko namba ey'omukagira mu bwongo nga namba mugugu bweguti Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenna ali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Nga tuyita mu bitone ebyenjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi, okutonaatona ebisenge ne art. Nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe. Oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalwa awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano ku Bongo Charity Foundation. Buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira. Bire ku nnamba y'essimu noti 7 noti 346 Le Bongo Charity Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Katkonjulire Salimwa Poultry and Mixed Farm abakugoboka mukulunda okutuukaganye n'omutindo nga bano bakuguka mukulunda enkoko enganda n'enzungu omuli ez'amagi n'ennyama ziyite broilers obumyu amakovu eryennyanja embuzi enkofu ssekkoko mmenye kindekeke ate nga byonna bibalunda simuliimu ddagala zzungu lyonna balina n'obukoko obw'olunaku oba one day chicks n'obw'omwezi oba 1 month chicks kussa n'okutunda n'okusuubuza amagi ag'enkoko enzungu n'enganda nga bino byonna tebiri mu ddagala zzungu lyonna kati gwe omusuubuzi n'omuguzi ssekinnoomu bakubire oba obasange ewakiso Kasengejje Road Salimwa Poultry and Mixed Farm. Let's live organic. Abawagira gospel music amanya nze Bright Go Amaleta Apostle omuyimbi wa gospel akuyimbidde obuyimba bungi nnyo ne bw'owulira mu background. Ennaku z'omwezi nga 9 omwezi ogw'omunaana lugenda kuba lunaku lwa Sande mbayise mu gospel charity show yamba abaana ba Mukama. Tugenda kubeera wa Musumba Richard Mukisa awo ku Power of Faith Church e Makandwa Kajansi nga wakava mu Kijapani nga wakakulosinga Ntebe Express ku kalina ey'okubiri ku mukono gwa wansi wokiirawo church weeryawo okuyingira abaana abato 3,000 abantu abakulu mutwalo VVIP emitwalo 5 obeera ku tebo emitwalo 5 eyebeera tebo gwe mugenyi omukulu nkwanyiriza siga ebyo Mukama byakugambye okusiga ku lw'enjiri guno mukisa gaba Mukama kyakugambye okugaba engoye engato sukaali sabuuni omunnyo n'ebirala ebiringa ewe bityo Mukama byakugambye okusiga tusinzira mu kyawandiikibwa Job 14:7 okuzzaamu abatalina ssuubi. Mukama akumpeera omukisa omunene ngenda kuba nkuyimbira ennyimba zonna z'omanyi n'abayimbi bangi abamperekeddeko kyolina okumanya buli luyimba tugenda kuyimba mukeereko toddayo mangu kubira ku namba zange z'essimu 0756 ne 0783 zonna zireeta Bright Go Amaleta Apostle. Byonna nga biwagiddwa Combo Vibes Audio Studio ne Namina Films ku video ne Maleto Event. Ku Alive kwetuli amanya bampita Rimasam oboso okumpita Metani Club Bongo weewaawo Mukama mulungi n'olwaleero nga amazzi bwe gakola emmeeme ejjudde ennyonta naffe nno ekigambo kye bwe kityo bwe kikola obulamu bwaffe. Nze nzikiriza nti yatutonda mulamu akyali mulamu era aliba mulamu. Kwemu Alive kwe tuli tukomyewo n'olwaleero webale kutwagala webale tugoberera tukomyewo tumuwere obujulizi tumusinze tukomyewo gomwana Katonda tudde mutukujjukize nti olugendo lulimu okutambula ne Katonda luyinza obutasala era terusala
era oyinza okuba tolina kyofiirwa ng'era bwe kiri nti tolina kyofiirwa okutambula ne Kristo. Oyo yakutonda takubanja bingi kuba tabikusabangako okuggyako okukubiriza okumusinza n'okumumanya nti yakutonda. Kale Nabongo Charity Foundation bebakama baffe batutuma wano tuli mu kuzimba ssomero ly'abaana ba ku luguudo nga tukozesa ebisiige art owa buli kika tukusiiga nga bw'oli gweleeta ekifaananyi kyoyagala kifaananyi oyagala kudizayininga woteero yo oyagala kukola furniture mu woteero yo oyagala dizayininga nyumba oyagala paint mu nyumba yo akati mukatuwe akasente akavaawo tukakozesa straight okubudaabuda abaana ababonaabona abatwaliddwa ebiragalalagala ne sitaani baagala okulaga nti babe naye ng'ekifo kiri talina gwe yali atonze era tatondangako. Kale tuguleko ku bifaananyi byaffe ebisiige byaffe bye tusiiga olekeko mu ddiiro lyo olwo nosobozesa okubeezawo mu ministry eno. Ekyo bonaakikola ojja kuba oweereza Katonda naye nga waggulu wa byonna naawe ofunye eddembe kubanga ojja kuba ofunye ekyoyagala ng'amaaso gasanyuse naye ng'ate n'omwoyo gujjudde. Kale omukulu wanjisebo sanso okulaba sanso basanga obulamu si bubi. amanya gange yenze King Suleiman Mukisa. wala kayimba kange nayimba esebo King Suleiman noli tata we David bwe bayiye ennyimba n'Abafirisuuti bazina. Amina. mu bivuga ebiwoomu ne mu malobooza amasengeke byonna nga byattendo enjiri y'omukwano yabulirwa. Kama wekitiibwa ati bagaze King Suleiman nenyigira akayimbaako. King Suleiman sebo oli musajja mulokole ni musajja muyimbi oweereza Katonda oyimba ennyimba za gospel. Ebyo byonna nze sikyagala nnyo kuvimbisa muntu alokose. Sikyagala nnyo kuvimbisa muntu amanyi Kristo era yatudde Kristo ng'omulokozi we. Kubanga nze nsiba nti bagamba abatugoberera tikiyamba bo. Ng'oba oyagala tobirokokayo bireke naye ojja kakasa mu ddawo nti kyali kiyamba gwe okulokoka. Ffe singa sikwekweka mu Kristo twandibadde twafa dda. So ekyo ekyokulokoka ndooza era kuba mmere ya bulamu buli muntu alina okugirya. Ekikola amakulu kiri kino omwana omuto omuvubuka omuto omuyimbi alina eswaga ayimba abantu ne bamuvinga ne bagweri gwe atamaze kuwanguka mu mannyo gwe atali mulema gwe ateewalula kiki ekyakusikiriza olokoke ku myaka emito byatandika bitya mbeera ki eyakuyitirira kukuba mbagamba nti anze nabonaabona nnyo bwe nabonaabona ne ŋŋenda mu kyaki okufuna eddembe olugero lubaawo wamala kubonaabona kiki ekyakusikiriza okulokoka n'okkiriza Kristo ng'omulokozi oba wazaalibwa ewammwe muli balokole then ogatako gospel music? nazaalibwa waffe tetuli balokole ewaffe basiraamu era erinnya lya Sulemaani lyowulira lye bayita Sula oba Sulaimaani. Then bwe tujja mu Bible ey'Oluganda ne libeera Sulemaani. Then bwe tugenda mu King James eba Bible y'Oluzungu ne lifuuka Solomoni. Webali nnyo. So akantu ako katawanyanya abantu bangi naye nafuna nange kubikulira okayiga. So then ne baza Mukama Sako kamumanyo akantu ako kogedde kakulu nnyo okusinziira ku bulamu bwange na mutambuzaamu emabega nga sinaba kulokoka tebwali bwangu. Goyinza okuba nga olina kyondaba wano kyenyambadde naate kye nali ate emabega wali tokimanyi. So kyatwala muwendo nakisa kya Mukama nnyo okuwulira emmeme yange okuwuliziganya oba okuwulira amaloboozi ge. Nensalawo okwatula obulokole lwa situation gye nali mpitamu kubanga nga omanya abavubuka twakolanga nakolanga ebintu oba of course kati mbiyita ebitagasa ebyekiyaaye nti zino enviri ze nina saalina zino nalina dreadlocks ezigweno nga ne balookingira ddala bulungi. Then bova ku ekyo
buli kitamiza ku nsi okujjako nga kyazze leero nga kyazze ebbanga linalokokeramu naye ekyaliwo okuva emabega nga sinalokoka kyonna nkimanyi kikozesa yamanyi wekikuba njaga ate enjaga yonna ginywanganuza nenjitekamu n'ebisoko kubanga wegambe nti naginywanga nenjitekangamu ebisoko nga bwe ntuuka essaawa 12 ez'akawungezi nga sinanywa ku njaga amazima ga Katonda muggulu nga mpulira obulamu bubi nnyo omanyi okubeera kati nga favugavuga ku bidduka ng'owuira empewo wenna okankana tuweetegerera obulamu obulinga nga alimu omusujja gw'ekiyongobero naye nga kikwewunyisa nga nvuga pikipiki okuva wembeera emayiro 3 neŋŋenda nkimu omuti gw'enjaga gye guli wa 5 kati ate nga bw'otuuka ku street gye ngenda okugula enjaga bakuwa kawero kamu ne mubonga wali abayaya badiwa bakiyaya batuddewo olya 10 ne basooka bakuwa nga nakyale wono mpa ekikopo ky'amazzi oba ekyakyayi akawero kaminga na muti nosooka ogukubamu awo nomala te n'ogula gw'ekirongo ogenda okwebaka olwo ate noloka ogivuga n'okola ki webale nnyo n'oddayo kakati nga bw'ova ku ekyo naye nategeera kye bayita akenge by the way nali nzijiriddeko ne munju obusiraamu bwaliwo naye nga nze sibutwala ng'ekikulu kubanga nze nakula na maama wange nze nakoma okwambala akapale ka taata wange nga ndi maama ngamba nga ndi wa myezi 2 webale nnyo kalina kula ne life ya maama wange ojogo n'okuna omusobola ng'omujoga n'okuna maama yali nno mukambwe era bwe bikola nabikola amaze kuva wuwe yagenda kunywa kibaaba kampeewo ng'asobola okukukuba n'ozirika kubanze yakubako omukulu wange nava omusayi matu mukamwa lwakuyigirira njaga era nze ekyanyamba kyali kimu nti nabitandika maze eva wuwe nga neetongodde nfuuse omusajja asobola okupangisa omuzigo gw'ennyumba ngenda ntandika okukola ebintu ebyo obulamu bwonna obutambudde onywedde enjaga okoze ebyekiyayi otandise okukankanirira giri watuuka nogaa nti bannaye byonna mbikoze naye kaŋŋende ndokoke kati kankuviire ku ntotto ovudde ku kyenjaga naye nagattako omwenge ku mwenge nga nagattako abakazi nga ndeeta ku ssaawa 4 nawe gwendeeta ogenda okulaba wa ssaawa 9 awo yagenze ogenda okulaba ku ssaawa 12 awo nga nina gwe nnyingiza ogenda okulaba ku makya ku maliiri nga te nina gwe nfulumya ku mwenge ogasika abakazi nga buli ssaawa mbaako gwe nnyingiza waliwo n'omukyala njamu mentioninga kuba alaka yali mukama mwayitidde okunyamba bamuyita Ajibuke mukyala Ajibuke sadizewo obulenzi awo omukyala yampita nali nkedde ku bbowa nze kusunda mazzi nampita nangamba mutabani sookojje Ajati akuyita gala mubakazi bano bonna bosomba lwaki tofunayo omukazi omu Ajati yampita nali ngeze ku bbowa ku makya so bambi omukyalo oyo gyali bamwita Ajati Buke abeera sadizewo obulenzi awo yampita naŋŋamba naye kuba walaba endaba ofulumya oyingiza lwaki tofunayo omuwala omu n'owasa ng'oyitiridde ojja kufa maama wo gyali konze gyali ate taatawo konze gyali naŋŋamba ojja kufa funa omukazi omu owase kati nze muli nalowooza engeri gyalina abaana b'abawala awaka neŋŋamba oba neekengedde nti nyinza okulumbagana bawala be atangira naye saabifaako nze nga ndi mukwenjoyinga life buli kimu kifuna mu tayimu okitegeera life y'obuwulu anti buli langi nga ngifuna okategedde kati naye wenade wakane neebaka nezijukira mama wange kyeyaŋŋamba naŋŋamba njagala nnyo okulaba ku muzzukulu gwenzadde neŋŋamba nembala bonna abawala bennina lwaki sifunayo omuwala omu gwe nsobola okuwasa nenteeka ewaka
Nensoka ntunulamu ani ankubira ku masimu ani agenda mu bulumi wamu nange ngalenti entwala netandika okubanoonyereza ngenda okulaba nga nina gwendabamu elements ezo era gwe nalemerako nemulemerako netutambula nemugamba nomayinza ebyange si byakyaye njagala kukuwasa tubeere ffenna nangamba naye si kati nabanga jana ndabako nagenda nga life yekivuka girlfriend boyfriend sada nga tendi mukambwe nnyo nga ndikuba ne kabiya nga nkakuba nze njaga naginywa nnyo era sinza kukyegaana ekyo kuba bujulizi nanywa enjaga kituufu enjaga naginywa natandika okunywa enjaga nga nina emyaka doza gyalinga 12 anko wange yali musada nga muyaga nnyo mwana yebaka emirembe yebaka emirembe kubanga omanyi lwaki ng'ojega ekyokugamba nti omuntu osobola okuyiga omuntu kyakola n'okikola naye ayina ebintu ebirala byakugambanga nga byamakulu ng'era emboozi yo osobola ogifuna mu bungi mu bwomu alina okuba nga alina kyataddeko gale okuba ataddeko omuti so bwe natambula ne mwana muwala oyo mpola mu life yaffe ya girlfriend boyfriend najjafuniramu olubuto first born waffe mulenzi tabani waffe wali mwagala nnyo ye Rafael Mukisa ali mu pifo kati musajja mukulu tuteesa akwira ku simu taata video anaku z'omwezi bweziti ojja kujonjo kyemu mayinza abaana bange sibakalubiriza ojja kujonjo kyemu kale nja kocha munzija so twatambula mu life yaffe mpone tufuna omwana waffe kati nga mukyala gyali omulokole nga tene basisita be balokole nnyo batandika omuteekamu kiri omusajja tosobola kubeera mulokole nga teye musiraamu tosobola kuba mulokole nga te omusajja musiraamu omusajja mbuulira enjiri alokoke n'atandika okumbulira enjiri ne mugamba tekisoboka ffe tuli basiraamu kakati ngenda ntya nga nze aliyo omulokole bali bamaseeka bawalimu ba mizikiti baswahaba birevu bibakomeno wansi oyagala kunkola kye nangamba oba onjagala njagala tukwatagane si kyabuwaze naye ate ndaba kyanditukoledde ne mugamba nkubuulire omukazi we mufuna yalina okujja mu ddiini gye ndimu ng'omusajja yes so siye nangamba nedda ssebo tujja kunyumirwa nnyo nga tuli balokole okategedde akantu ako nangamba naye omukazi ono kikyanteze nemugamba kale nja kirowoozaako obulokole sasooka busalirawo kusaawa eyo natekingawo time nenkirowoozaako nendaba ku balokole bendabye ndaba ku baana benkuze nabo ku kyalo nga baana balokole nendaba life gye balimu nendaba bwendi yes nga siri mwavu nnyo nga nfunamu akasente ngeri omuvubuka akola kubanga nze natandika okuvuga okuspakinga ekiduuka ku mafuta ne bateekamu amafuta nga nine ndowooza 2009 nali muto nga n'emyaka ndowooza gyalinga ga 19 nga manye bagula bajaji bokisa mu dduuka bazaiza akamala okukyakaawo babba nanzibe babba nanzibe kati ebimu ebyandetera okulaba nga njoyininga life yenjaga mwenge ebikinga ndaba ng'ensi ekomye babye bajaji yange bagitutte kati ate nkyanga 10 ekigwa mu nsawo kigenda ku njaga kigenda ku mwenge kunoonya abakazi kwambala kyekyo kugenda mu jimu situla byuma ekyo nasitulako ku byuma beza heavyweight lifting aerobics onsanga ninga gubayiridde amazzi kandi mujimu njingira ku makya nenfuna lwanki ku 7 nenjivaamu ku 3 ez'ekiro kati omukazi nagenda omufunanga n'omubiri kweguli kanyama obanga amanyi nina nnyo sente okitegedde nengumira ekyobulokole nenkiyingira mbuuza nga okiyingira otya yongera okukakasa mulamu wange yagenda n'ateekawo embeera
muganda w'omukazi nengamba engeri njagala mukazi wange ate uno tufunye n'ottooto sijja mukalubiriza kambereke bimukambereko omugonvu gyali nemekalambala ate nnyo nemugamba isoke tujja kikwasaganya tofaayo koye kale kati waliwo bamuweereza ebbaluwa ng'eyita omwami n'omukyala balina conference yabwe mu kyaki naye nakatuuka bwe nti naleetaka envelope obwo bwebibiri bibiri obusiwukirivu obwo n'agamba nembisaamu Miracle Center w'obulenzi omusumba Betty namugakwaniriza kunze mu life yange eri gye ndimu tebampita akoyadde ebbaluwa y'okulumba esagirabako lwaki bampandikidde ebbaluwa nemubuuza kakati mu conference twambala makanzu togendako mukyaki jukira n'emizikiti gyabwe gye twalimu nga tatuli ba bukanzu tukuba bukanzu bwaffe obwo okategedde kyeva mubuuza kati eyo mwambala mutya mwezo conference kubanga jukira nina ebizibu bingi ndi musada otunira omuntu amaaso genkaliza ategeeramu nti ono alina ebimukuba jukiragana amaaso galina akasada ngeri gye kakakyusa webale nnyo kakati buva ku ekyo olina dreads ku mutwe buva ku ekyo enyambalayo era nze namugamba sirina kanzu nagamba si byabuwaze nti oba kanzu osooka mba olugoye lwoluna lwoyagadde nogye just conference konze kale kuvada nga nemukubibwa Timbaland ba omupiira gwange n'akajini obupale bwakasogo bwali bwakatandika okyaka ennyo soka nkuba omupiira gwange nengusonseka wansi nensiba akaguwa ne kanywera teka t-shirt kange kali ka mikono miwanvu buno obukwata obulungi obumbiri jukira kwali kweguli nendyoka nteekako waggulu kijampa nga kiriko kino ekibikka kakati vimba ne kidi wange tugenda tuvimba mama wawe boda tuteke eri chachi yaliko engeri ya kapasikala nga kakompaundi kawanvumu omuguwa kukomeno alla tambulambo binga niangoba omanyi alinye masanda ninga mbwe kutufu omugongo tuka wali eri batuwa bawala abatwaniriza kati sawe ne tubaita bahashas bampisaawo banteeka paka maaso nagamba bannange ono kikyankoze lwaki tantadde mabega nze naye njagala kwetulira mabega yampisaawo buyisa paka maaso ekituuti kiri awo nantuuza wano waliwo abasajja bambadde amasuuti bambadde biki nempulira nga mpulira sikyefiiringa mpulira seetegeera nengamba kati lwakyantadde wano netandika okubira mukyala wange sigi najje mugambe kino ekifo sikiinamu mirembe musagala mumaaso wano ogamba yava yankuba igino ngaalinga gwatalaba nemulemerako noga tazza kintu kyonna nange nensirika nengamba kaŋume sirina kyakkola nembeera ambo nnyo newunzika n'okwewunzika bwe nti mpola mpola kakati abakuba ettendo ne bakuba bakukola ki abayimba ne bayimba nze ndyawo ntudde ensirise kati bagamba abagenyi baffe bajje batubuuzeeko jukira baniza bavudde makanisa amalala kakati ne bano bakyala baffe bafuna chansi okulagira omusumba buli omu bbaawe lawe kanteega akaguwa nakulabira omu n'asooka walampa ye n'alinnya n'ayogera waliwo omusajja yalinnya bayanjulaawo bawange buli musumba wuli ne balatula wansi oyo ajja tubuuzeeko ate abasumba baagala ekyo enduulu ayaya nesaanikira waliko nze nonfudde nesooka nekwekwetulamu katono bwe nti nentereera neŋŋamba nkole ntya okategede neŋŋamba banfuuze ngendeko mu shoti tuyana nze ngenda kukola ntya kakati bayi omulala omukyala musumba satambudde nzekka natambudde ne tata w'abaana bange naye wali wanayimuka tuwubireko tebannaba nasuka mu katebe naawe bakonza ati nja kusituka mu katebe awo kaliza mukyala wange yali wa lugezigezi nnyo engeri gyali omusomesa yajja kubya enkondo mukazi wange yali mulungi nga nyumira nnyo engoye fakiti ku kyaki waiti wali mukazi amusinga kwambala
nze nkubuulira wali wagwa ku mukwano just nga awunga si mukwano nze nebyo kwambala nga mbitegeera manye kinyumira mukazi wange ng'era akuba engatto y'enkondo nakuba ofisi we yaye oba yakasuuti akasikati n'akakooti nakwata kabbaga ke n'ogamba atambula yes kakati awalampa ngamba kyekyaliwo ebyenda neŋŋamba ngenda kwogera eryo lyaliwo nendijjawo kubanga ye yakimanyiira ekyawo kati nze netandika okwefaako nga nze ngenda kwogera kisinga nno tampita agenda katutu wali yaddako webale nnyo mwereza atubulire olugendo lwe webale nnyo ate yalina mukwaya banne bona bataddewo abiri bulijjo bamulaba akuba amasimaati bagamba ani ateekamu ssente kati bwendi ayina okunyanjula mu buli ngeri abooluganda Yesu yeebazibwe olaba ali wali sayidi bo batayinza kumamu kaweddemu abooluganda Yesu yeebazibwe tuli basanyufu nnyo okutuuka ku lunaku luno olwa konfulensi eno konfulensi y'abafumbo baki konfulensi yali y'abafumbo konze mpedde nange njagala obbanjulira ku tata w'abaana bange natambudde naye omukyala akolezeyo mu bantu ajja atubuuzeeko konze anzise kiwe ekisembayo ekyo omukyala kyaba akuwadde kwanjula mu mikwano gye konze anzise ku kyalo nandikigumidde naŋŋamba situka atubuubireko naye yaŋŋamba ajja atubuuzeeko maanyi ago famire nakwata ku mutwe nesoka sigiire sekendi ngattaogera akikutula bwe nti omuze nekamba nzise nasoka mutwe ngamba naye kale nensituka bulungi mpolampola nga niyo omuwanvu atagwa mu katebe entambula mpolampola neŋŋomba awo nentekako lo ekisiwa kikubye nga tonajja mu kyaki omutwe gwange nga ngukeera ku makya soka nenfulumamu wano nengendako mu tawuni nenjokyamu nenkomawo kati mbobinga enduulu evuga eri abali mu kwaya ninya waggulu ku kituuti kwata omuzindaalo ekyanyamba nayise mupya muzindaalo olidde nali muyimbi ngoyimba gospel ngoyimba zansi nali nyimba secular kwata omunyigo naye nakakola oluyimba olitankyakwagala bankola bubi abanyonoona naye nga mazima nali nkyakwagala manya nakola nasobya okuba emanyiiza mabeibe nali wa tabbu okitegedde era ate kati ndi wa tabbu nnyo kuba ayimbira Yesu webale nnyo ate kati ndi wa tabbu nnyo kati munnange kwata microphone bagamba abooluganda Yesu yeebazibwe musumba yasituka mu katebe nga alinga aliko amasannyalaze endulu noloka owulira audience eryo naye yakwaya ate abaana bakwaya bannange balina efujjo nenfufu yafuumuuka eri sikujubisa ekyaki baali bagikozeeko afuuwe nga sayidi eri tenabakuggwa aya rasta jampa yavudde dda n'omugwa guli eno bwerugo gweraze dda mu bantu nensooka ngunyenyeramu bwe nti nebagamba Yesu yeebazibwe ndi musanyufu nnyo okuba mu kifo kino amanya gange yenze Sulaimaani sinafuuka Sulemaani nzija nkyuka music n'erinnya likyuka naye wali nali sinaba kuva mu bulokole akyali Sulaimaani kuva mu Isiramu sinayatula tukyali mu kusikangana muguwa na mukazi na musumba lokoka sinaba kwagala lokoka nkyerowooza byetukyalimu ebyo kakati malobalamusaako ndi musanyufu nnyo kulwa mukyala wange omwogedde erinnya ani ndikugambe erinnya kandireke esookoleke njajogera gye bujjako kakati munnange ndi musanyufu nnyo kulwa mukyala wange mama w'abaana bange okumpa omukisa guno okunyanjulako mu kibiina ky'abantu ekinene endulu neeraya amanya n'eddoboozi yenze Sulaimaani ndi musanyufu nnyo
mwebale kuweereza Mukama naffe tubaagala nnyo. Mukuddayo enduulu neeraya nenzawo nembawuna ate nali mmenyeka nali mmenyeka nga ndi wa ttabbu nnyo ndyoka mmenyeka nemenyeka omupiira nga gwe gwomupya nolokola ngeje jengena nemenyeka nga ngena menyeka nengena nentula mu katebe nensirika Eroko ulire enduulu alasita tudda asirisi bikimu kyabakubanga enduulu webale anti fe abalokole otulaba omuntu yenna bw'ajja ng'ali mu mbeera bweti y'obulasta najja n'ayingira buba buwanguzi bannange enduulu eba mpitirivu nnyo fe tuli basanyufu nnyo nga era bannange nze sikulimba barasita bajje nga mu kyaki basabe bajja kiraba kyenjogera nti walolasa nagagerako mu kyaki osabe tugende nangamba nti yagera ku kyaki bamubola olwembi nagamba kyajjaffe tezibola abantu lwambiiri gwe jangu kati anko kankubuulire eri omuntu eyita omurasita nga si murasita rasita omutuufu amanye enjala bweruma tasobola kwerabira Katonda babamanyi Katonda nnyo okategera kantu ako buli lwekuluma nga tolina kyakulya Mukama Katonda wange leero ngenda kulya ki oba olina omujjukira mu buli ngeri kati munnange ntuula mala okutuula Musumba akwata akazindaalo atandika okwaniriza abalala conference egenda maaso emala eggwa tudde waka tutukaka Mukama ne wankozeko enyefujjo wandingambye at least tiomuko tuwubireko nempubako obubi kati byenayogera ebiza okuba byakuswaziza oba byaswaziza nti wayogedde bulungi nnyo wayogedde bulungi nnyo era nakyewunyiza nokyewuunya olina ekitone olwanti akukuŋŋanya olwakuteeka mu tayimingi akuzeeyo olwamenywa oddeyo yogere konzo kakasa wayogedde nze kankubulire gwe kino ogenda laba gyekigenda okuggwera konzoke konze kankirinde kati munnange Musumba ngenda okula wayitawoko ebbanga ttono najja natukyalirako ewaka nangamba mutabani mbadde njagala gye ojje ng'osabiko naffe okiwulira kale noosigala nga tonnabakwatula bulokole nange ojja n'osabako naffe ne tukuŋŋaanako ffenna kimala nze nakimanya bumanya nti ampita eri bbali n'ekituufu kyagala kikola ki kulokoka kakati mukyala wange we yagenda nga ku kyaki nga nze wiiki weba ensazi wiiki nkola emitwalo eti wiiki 5 olwoga ensazi kakati nga tolako 5 nemugamba ezo zintereyo mu kyaki okategedde kantu ako ezo zintereyo mu kyaki ekiweebwayo kwakojja kunteerayo kalina ngamba waliwo kibayita ensigo okusiga konze ensigo yeeba etya naye kati oba ofunye emitwalo 5 ojjako 15,000 n'owandika kyoyagala nokiteeka mu envelope nosaamu ssente kyosabira kati nze mbanja zikutwalira oba gwe n'ozitwalayo netugendako kufena ku Sunday netusaba konza tujja kugenda naye gwe jagira ozintwalirayo ko ye kale munnange bwe nakikolanga nagakizuula kati amaanyi agakirimu nali sikimanyi webale nnyo nze nasabanga Mukama mpa ssente abaana bange baleme kulwala mukyala wange otukulakulanye kumbe ye eri waba waayo ndowooza ateekako Mukama oyo muleete mu kyaki musibira mu kyaki wano okategedde kakati atogamba lwalwa lwakyalimu olwesande nangamba leero nkubire tata Rafa konza leero tugenda fena mu kanisa konze nakeera nafumba bulungi buli kimu yalika kikoze bulungi ewaka nemuka kati ngenda kwambala ki nangamba gwe tofaayo nze nagamba gwe yambala kyoyire ekikuwa emirembe konze oke nenkuba bekikumba kyange nemala okikuba nenjiri omugere piki awo nalina piki ya Mukama wange gyenali nvuga jukire yange bali bagibba kati natula netukapaka ku kyaki nali manyi ngenda tuula mabiga sewo baŋŋaane magera banziza makatikati ku butebe budirira mu maaso mukungu akomyewo nentuula n'omugwa gwange kweguli sinagujjako
tumala okusaba bali bakyaziza omusumba yali weruwere eyo naye nina ekigambo kyenawulira abuuza neŋŋamba musumba kiki yabuuza n'agamba yabuuza musumba nanyini kyaki namubuuza ali nanyini mukyalo oyo musumba n'amugamba yoli omwami mu katebe wali omusumba yampita ogwokubiri bakuyise webali musumba ogw'omudiringanwa kamwogere erinnya bamuyita ye musumba muwanga weruwera awo mukasana awo kyaki bagita bati kijjukira bulungi naye nga kyaki eri awo ye pasita muwanga munnange omusajja n'aŋŋamba gwe nanyini mukyalo oyo konze yesewo nankwata mu ngalo ngamba webale kulabirira banno okategedde ako kati bwegamba ndi mukyanga yali asinga okwambala n'okunyira mu kanisa seewaana musumba mulamba yankwata mu ngalo ng'alaba omwana bwafaanana alaba mukyala wange bwafaanana nankwata mu ngalo naŋŋamba webale kulabirira banno ate nga saali mukulu nnyo ne maaso okategedde akantu ako awo tayinza okukkiriza kakati toera mu saavisi neggwa musumba nampita mu ofiisi musumba omukazi tusanze okulaba kwisa kubuuzaako webali eddala tokomano jangu batukuŋŋaaneko ffenna tufuneko ku bigambo ebirungi tukuŋŋaaneko ffenna tufunengako ku bigambo mpolampola ka mukama wayongera okutereeza buli kimu kunza amina maama nja kujja era nze mwita lya maama musumba wange Betty Namugga era weeruweerawo kasana nakati wenkyali mu mwoyo lwakuba nti mu kukuŋŋaana ettaka twali tulipangisako bupangisa kalina nyini ttaka najaliguza abayindi ng'erina osenguka kati ng'ate awo tulina osooka okunoonya sana ate tugule ewaffe kati wekito wekikyali endege ezimu ne zisaasaanamuko ne bagendako wano ne bagendako wali bagendako nga tewetwetereeza naye era mmanyi ti mukama lugenda kukya addemu ate era tukuŋŋaanye era nkimanyi nti kugenda kukyera mukama addemu atukuŋŋaanye kubanga oli ye maama waffe obulokole nabulokogenda mumirako senta w'obulenzi kakati munnange onaku olwaddako wiiki eyo neeyitawo eyaddako saagenda ku kyaki oyo saagenda kakati eyalinga eddako omusajja abali bamuyita Mukisa yajja nga mubulizi wa njiri najja ku stage ngabwira enjiri akusajja ababodaboda awo leero njiri enkya musango ngaomanya abalokole babulira enjiri mukama agenda kusanga otya kkiriza Yesu ffe twali bayaga nnyo twali bubi nnyo ng'abulira enjiri omusanga ng'abulira ekigambo entuye zonna nga zitulukuka nenva ku dduuka nensala kolansi nenkwata 10 ezi nenzimufuuwa okategede nenzirayo ku dduuka naga mukama kuwa omukisa mukama kujuza ensawo mukama agabire bizinensi zo musajja gwolokoke obeera omusumba obeera ow'amaanyi obeera omuweereza ow'amaanyi 10 mmeka 2 nentula neŋŋamba omusajja nga ayogedde ebigambo bingi ku 2 nensirika nenzira ewaka abantu abamanyi okusiima ensigo munnange ebbanga lyayitawo lya wiiki ng'emu netuddayo ku kyaki nemugamba naye maama omanyi nze maama wange yali mulokole taata wange nga musiraamu olunjogera ne musumba nemugamba nakula na maama wange bwe navubuka natuuka nemuvako nenepangisiza naye nga life y'okubeera ne maama paka wenatuuka okutuuka okwepangisiza twalinga tugenda nnyo naye ku kanisa kiregeeza ensigo ya Yesu yakulimu yandimu nanja tuze obulokole omusumba yes nemala okwatula awo netandika nga okusaba nsaba olweggulo nsaba ku makya nsaba ekiro era omukama n'abugonza mpola netutambula mukazi wange nemuwa emirembe netutambula bulungi kati ku kyaki musumba ambuza kiki kyosobola muri ememe eyo kyolira kyesobola okukola mu buweereza ku kanisa nemugamba mami nzimpira ememe yange enyika nnyo wakati mu kusaba nasabanga
nendugesera nga amaziga gajja wakati mu ssaala saamanyanga oba kyavanga ku ki saamanyanga naye nga gwe kyobumanyi nga nsobola okutandika ku ssaawa 4 paka ssaawa 6 kitundu asina sirika naye nga ate ndi mu nju ng'ate kyenvuddeko sikiddako okategeta kantu ako naŋŋamba kati kankugate ku ttiimu y'abeegayirizi ku kkanisa nina dread era musumba teyaŋŋambako ndisalako dreads okategete awo nembeera ku ttiimu y'okwegayirira ku kkanisa ng'essaawa weziti 11 mbeera ku church nempakinga pikipiki yange nenyingira munda mu church awo ekisaala nekoleera paka saawa ezi nenzire waka kati ebbanga lyetoolatooloola awo neryetooloola kati lumu bandi ku mulimu ntudde awo oba nali ndi ku ki nali ku impact ayinteze impact ngeri matu wano ndi ku simu ali mukubulira ngamba lokole nno bandi banga bulungi bandi banga bulungi kali nankubyamu ne lifestyle yange taata mama ngamba yakoma okumpa empale gye nyambala nga ndi wa mwezi gumu yidi zibaawo sifuna yadde kiro y'omuceere kakati ddala nze ndi musiraamu kuba n'ebyokusaala okategeta kantu ako awo obwongo butandisa okukola ki okutambula pati y'obwongo esinga etandisa okugenda mu buweereza okusalawo okutuufu okwenkalakalira paka nagamba okay kansigale nga ngenda ku church nga nsaba kubanga obulokole nabwatudde sigale nga ntambula ne mukazi wange mukama byonna kase kyo ffenna tuweerezaani mukama kubanga tukiriza oba tugaane bwemanga nzija Kampala nempitira Essemoto oba nempitira ewewa era tumaze ffenna tutuuse Kampala yeki destination yes kati munnange waliwo overnight eyaliwo nebaweereza waliwo abayimbi abajja aba mu church endala kabayimba special songs ezo nebayimba nebagenda kati nga gye nali mmanyi okuyimba musacula eno neŋŋamba naye kati nze performance zange zimanyidde eza sacula ne style zange zenkuba eyo mu church nsobola ddala oziyimbayo kangira mbeera ku kyokwegayirira nenkiwa obudde nembera kubegayirizi kati watuuka ebbanga nga ndaba Timbaland sikyagala nnyo jjambala ngo olwo walimu Pastor Franka ng'akuba omusonso yani ng'akuba omusonso ng'atuula mu katebe ke maaso bw'ati nakuba bwati kati ate ffe ng'akuba akasuuti yalinga akasuuti ke yalinga akuba yalinga akakuba bwati nateeka ku kasuspenda ng'alina akaviri kaali kakulu naye ng'akasala mu fashion eyakabi kakati neŋŋamba ono kyali mwana ayambala akagundi gwe gunyuma okitegeera kakati n'olunaku lwe nasalako enviri ne mukazi wange teyakimanya nagenda mu saluuni ne mbagamba munsumulula enviiri ne bazisumululayo anaye nga enviiri nnyingi bitya Bob Marley ne mmala ne nteekako owuulu yange ne ŋŋenda ewaka zizimbi webale nnyo ne ŋŋenda ewaka kati enkeera ku makya nenkeera nalina singizo yange omutwalo gumu 10,000 ne ŋŋenda ku sani bayita Firdaus eriwo obulenzi awo wembeera ne mbagamba njagala kunsala 3 layers ne ntuula mu katebe abalasita baaseka abali bamanyi ku street y'obulenzi kwanze nali nvimba street nga nvimba naawe bamanyi lasita ow'omugulu ate nga guba gunyirira
Omuvubuka bamuyita Toofa yali asala enviiri awo yambuuza leero obadde ki soka ombwire nga sinakusa mashini enviiri tuzisale oba tuzireke sara yambuuza emirundi ng'esatu nemugamba enviiri zijjeeko zikoye ate nga njogera 2 nenvaako tewaze kola oba tukole nze ngamba ngende walala oli ajja kunsala tuula nanandika obuleesu kusala mpaka ngogamba nfanayo ndi ku TV ya saluuni aje kitole ne kiyiika kitole ne kiyiika ngongugu enviiri wali ebamala omwana asooka setinga akaviiri netula omusaidi mira bwendi nga nkoze omutwe okategede nanteekamu ka design kakakuubo wakalabakuwe kati ako nengende waka nenzirayo ewaka ekiro ngamba kyekyaliwo nagenda nyambadde enkofiira nduuka ewaka bwe nduuka ewaka nkonkona agulawo nyingiza piki yaffe antekeramu amazzi yenda nago mukiyigo naabe kakati mukuvaayo nkomawo nesibya ettawero antunuulira bwati yakuba enduulu naŋŋamba bannange koze enviiri wozisaze nakuba mu ngalo nabuuka nakuba enduulu munju nga abantu bajja kuwulira obadde ki naŋŋamba enviiri ozisaze koze ebyo biveeko nandeetera kyayi nenywa naye nze ndi muntu wa kyayi mukalu oyo nnyo kaibyo biyimba ankoledde ebirungi nayimba bannange yakuba enduulu mu nju kyenasinga okootinga n'alaga essanyu neŋŋamba omukazi abadde ki ampa kyayi nampa kyeggulo n'endya bulungi netwebaka kati munnange naŋŋamba kyava ŋŋamba kakati weetaagayo omukazi yasanyuka olwo ne lukya netugenda mu lunaku olulala naŋŋamba naye olaba nze olaba pasa Frank engeri jakuba obupale bwe bwakabi bwabusuutibweko nze nange omusajja oyo tuli mu mbozi yaffe nga abaagalana awaka kakati nalina saving gye nali nsavinze mu kibiina gyali emitwalo oba gyali 25 enamba yange neefuluma neŋŋenda ewa obulenzi awo mu kikubo waliwo abatunga bali awo basajja banobbi balioka bampima omwana akola akasuuti yakola akasuuti n'akakooti kaako neŋŋenda nfuna omusonso eyo sande yali yanjawulo nnyo bateeka sente mu kabbo zani zakwaniriza mugenyi mu kyaki zizo bakufuwa mama bampe sente mu kabbo oba emitwalo gyalinga mu 12 awo eyo sande yali yakabi nnyo zizo zange yamusoma zimpa mu bbaasa naŋŋamba weebale kukkiriza Yesu wajobye ka Michael Jackson kali ka blue kakutemye koti kali ka blue akasuti kali ka blue nga kakabi awo nno embeera obulokole enjiri nenyikira waka tuwira letandika okubwirayo ku street tuwirayo ku street kakati ate nze webale ate kati nze ngeyange enjiri ya bujulizi webale nnyo webale nnyo abavuga ne bayitagawo ne bakuba enseko ne basigagaaasitayagudde eddala obanna nasanga obuzibu bw'amaanyi naye munange mukama bw'amaanyi akuziba amatu
amatu gaziba ng'ebyabantu sikyabiwulira kakati munnange ng'ekiraga ni mukyala wange yali mulokole yali musomesa omukyala wange agendanga n'agenda ku mulimu gwe nange ningendanga ku gwange tusisinkana mu kumugjayo ku mulimu ne muzza ewaka kyatuuka ekiseera nga obudde oba okunyuka abwongeddemu extra kakayi ne mugamba omanyi maama naye nga tera nnyo muyita lya maama ne mugamba ekituufu saawa meka ze munnyuka ngammwe naŋŋamba tunyuka essaawa 11 ne mugamba goodo badde nsaba tisi essaawa 12 n'ekitundu oye ng'otuuse waka kubanga engeri gy'olina omwana ono kiregeeza bw'otuuka leeti n'ofumba batajja kulya abagenda kwebaka nga talidde ate nze omanyi wano obulwadde bwange sirwala musujja mutwe ate koza erumya omutwe ebiseera ebisinga eva mu lubuto olubuto lerukulumisa wano eno eringa nga alanti ya wano nti eno eryo sisitimu ekyankalanye ne mugamba kati nze alusa zintawanya nnyo era abasawo akugamba omutwe okuluma ebeera alanti ya lubuto munda mubamu ekitateredde ekyekengedde embeera nekikuweereza ofunira wano nemugamba nze omutwe gunnuma nnyo olubuto luntawanya nnyo ebintu bibiri naye alusaza tesagala abaana bange bakifune so tubeere nga tubalansinga ebintu kakati olwaddako naŋŋamba leero twaddeko ku kyaki konze soke olwaddako naŋŋamba ate mbaddeko wa mukwano gwange ate nenvayo nengerako wa sisita we neŋŋamba kakati bwambiroza atuuka eseera nabanga mutaddeko embeera okyegedde ekintu ekyo nemugamba sikutaddeko mbeera naye gwe kyobamanya kiri kintu kimu kulw'obulungi bw'enju yaffe n'obuweereza bwaffe kino kyekisaana saagala onfune bubi bw'onookiraba kyegamba nti kituufu ojja kifuniramu emirembe ndoza bwe yagendanga eri nasharingako ne sisita we ndoza namugamba nga ayagala kufuga yakwanjulawa ng'omanyi basisita we bwe batyabo yali mu bufumbo bwateeredde bulungi ate ayagala kukuwa katwa kubanga ekituufu kiri nti muto we yali amusinga omusajja alabirira ennyo amusinga ayambala bulungi okategedde endowooza musajja amufaako nnyo ngenjogera kakati nti amulimu nnyo okategedde male kwanjula nze wange nga yanyanjula kati bambe nga womanyi nti ono ye mukulu ono ye muto amuwawo sipeesi y'omuwulirizaako kati kwolwo yalaze eno Kampala mulandi ofisi ye Kampala wiranga nga makindi eryo nadda nemubuuza ngamba ettaka lyaffe eryegindi bagala kulibba biki kakati bano we twatudde waka meeting nga famire ne bateekamu obwesige bantuma eri nze nagendangayo omwezi kyatwala omwezi nga mulamba nga yewuubayo omwana amuleka wa maama we empira nga kintamye nemugamba kakati olaba batandika otutumako omulala nawe omulemukko okategedde kantu ako kubanga nobeera nga gwa administrator tebalonda administrator omu ku kyapa mubaako basatu kakali n'abalala ba administrator bakole ki bagendeyokko okategedde akantu ako kakati ndoza yaddayo kinyonyola eri bakifuna buki sajja atayinza okuteekawo embeera etategerekeka akugaana atya kwegamba bondoza nga balowooza nti omukazi waba afumbiddwa gw'omwagalidde oba maama oba taata oba gw'omuyitira omwana waba afumbiddwa abeerako ettwala eddala erimutwala okategedde okategedde nti omukazi waba azza ewuwo maama oba taata si wamwagadde nti walina okujjira nedda ssebo
mama yampise yakuyise ye kakati ojagendayo ku lw'omukaaga nze manyi bwe nyimiridde mu nsawo yange oyagala ogende nga tulina kyotutonswaze kati ensonga lwaki olaba nti si woyagalidde nti walina okujjira mugamba tobiddamu bwe yagendayo n'abagamba bakifuna bulala ate ogamba koolo yadda mulokole yanuba nempuga kapichi olwegulo neŋŋendayo namukubira essimu najja nemugamba ngamba tujja kujja nesiira era okonze kale nenzirayo ewaka obusungu ningamba omukazi kiki namukubira kasimu enkeera waalo nangamba sikyaddeyo wo konze ate kiki fuga ojja mala kujjako waka bakulabe konze si we batyo bakikola wewandibadde nga okyagala kyokujja twandibadde tulina kiteesaako buki naye tebakikola bwe batyo okitegedde nangamba kyekyo ate jjukira omwana wange mwagala nnyo nga omanyi fast born love ebaawo wakati wa tata ne fast born ne mukyala wange mwagala nnyo kyatwala omwaka mulamba nga gyali ewaabwe nalina akasente ke nali savinga mu kibiina nga njagala bwe nkafuna tunde piki eno nga tteka akasente kano ndeete empya bewe kyuma naŋŋamba omanyi konza ojamala kujja waffe okyali konza oke nenkubirako musumba byonna nebimugamba nga we byali naŋŋamba bwe kiri mutaba nti akusande jangu ku kyaki konze kale tuba tulanga nabo kusande bazze konze otyo musumba abalina okategedde era service olwaga mbagalamuko famire yamwe yonna tutula mu kyaki bamugamba ekintu ekimusumba twagala bba waffe ajje waffe tumutegere mu butongole musumba nga tasobola kigaana kubanga naye kyayagala obutufumba obutukuvu olwo butandise okutemerwa empenda we bugenda okuva embaga kakati mbeerawo musumba ngamba ankubira ekiro mutabani nti tofayo kijja kutereera anti kugendayo kukyala nti tukyale konze kale maama kubira mulamu wange kyetagisa ki abimenyera ngenda okulaba nga milioni emu emitwalo 2 wengattako 3 kamu ekitundu kabikiri alinga bulungi nagenda nzitoye byesuuti eri gyotera okukikesasa saakuba na suuti yaki nakuba kanzo nakuba ekanzu n'omusonso nentekako ekooti yange ya blue oyagala nyo blue sukansiba sawa ya blue negira bweti nagenda n'omwogezi sawa ya kalaki yali ya silver zino ezinene ezenjekere ezo ngambye blue nganje olimba kiri maaso kale nalina mukwano gwange ngasomeza katika mu SDA sobolo lyamaanyi awe waffe waliwo omulala yali asomeza ku obulezi mixed bamuyita Kato Mulongo mwagala nyira na kati mukwano gwange nnyo bambi kati ate waliwo omulala bali bamuyita Obachi mu Nigeria yali asomeza ku seeds sides eyebboweeyo usaza lya Kabaka eriri eyo kakati ate waliwo omulala mukyala we nga akola mu Centenary Bank nasitula ebikonge nagenda nzitowa kati ono Katono ye yali omwogezi ebitiibwa eri ku buko gye tulaga okategeddaako omugeri toyogera bakwogerera bwogerezi nebakwayiriza wali omukagamba alimba oyo ogenda neki awoza yeroyawo abeerawo wali awoza emisango gyo gwekubagamba oyo awoza mugamba oyo ampayiriza empola tenja kumukubanga nzizeyo waka nga bakulaba wali otudde mu ddiro lya sezaalawo oba lyasenga wa mukyalawo ng'okuba akaama
ero lye yalinga ayogera nga byonna ebisango gyange gyonna yagiwoza embaga yo ku TikTok omugole yagamba wadde olwaliro ndi mugole nnyo omuntu akyagala nyo embaga eno kakati munnange kuba eŋŋombi gwe nagenda naye ngatandika kulumaluma nsonga ebikonge bitudde motoka zagendeezi ibusamu yatwala ebintu olaga amaanyi emitto tugimenye ejjudde ebintu ndukaddamba webali nnyo sebo ndimutwalira ku nkoko y'oluwombo kati munnange tutuka mu kyemisana bajja bagira omukoto alya nnyo kakati alya nnyo ati oswala temukuwa swalira eyo nina bye bali tebaŋŋambye jjukira nze nali nkyali sibimanyi oswala mwana gwe bannange baleeta emmere eide supo sebo nali simaati nnyo kati ono omwogezi yali mugezi yansemberera wano kumpi agira nankoonako otwala nnyo agira nankoonako tudumba kyakuta bakuwa enkoko namba ey'omukegira mu bwongo nga namba mugugumweguti kakati olwanyi kyenakola olw'essanyu linalina ndaba ku mukazi wange wali oteeka mu kooti mutabani wange yasala nava eri mu lujjajja lyazannya n'enfufu nasala mu ddiiro najja nantuula ku mubiri ekkanzu yonna n'agigubya nga sirina kyakkola n'ateeka n'omutwe mu kifuba n'ateeka n'engalo ye mu kamwa n'awummula ategedde taata ze kati tukola ki tulina okugenda nemugamba sooka oleke nno tulye emmere nga tayagala kuba ku mubiri konze oke ze nendya emmere yange kaakati ono mwezi ankolako bwati agamba nkoko nkulu esooka nkoko nkulu nensooka nginoonya nkoko nkulu nkoko nkulu nenginoonya ngeno giraba nga ngiwulira eyo yo neeyitawo era wali ogenzeeku otalira nkoko nkulu jakuba toli musajja olina sooka kulya nkoko nkulu batagikuwa tesobola kutaba ogibanja obagambirawo enkoko yange eruwabuzabuza gwe labayo nalyako luliba ku kisambi kuno nendya nkoko nkulu yange nze yange nekiggwa nokuta abinaze nabo nebagigabanya banga mu luwombo omubamu omukota tagaba bagabira mbu bakulimba mweno bakulimba era bagigirawo ne bagigirawo nze eyange ey'amakulu nali maze ogikola ki ogirya netwepangapanga okumanya nali njagala mukazi wange namugamba kenzize wano leero tolusula oba tugendera mu buutu oba tutula ku boneti tulina okuddeeka era yatula nemuleerera wano konze tujja kutuuka twagenda mu ipusamu webakuba mbinyawe mukuma tukona waggulu ku dashboard yange mali ngenda nayo wali kubuzabuza sukali aleka kali ngamba ate biki kakati jukira wano mu kukyala bakozesa endagaano okomawo ddi okwanjula bibaamu ebyo wani wogenda obeera naye emyaka 10 nga tokomyewo ne mbagamba emyaka 2 nze mbazenga emyaka 2 giri wala nnyo tukomawo waka myezi gumu 2-3 afunye olulala olubuto aluzaala baana babiri omwana abayingira omwaka 1.5 naŋŋamba nowategedde tya byewasuubiza konze nawe sooka oleke olaba embeera mwe tuli nze mpulaninga kugulira poloti wonoobeera ate gompulaningira byagenda mu mbaga gweoyagala tuve mu mbaga tudde muzigo landiodi azisabe teziriwo zagenze mumikolo babufulumye anti eri kyewakyoso yali mutuufu naye namugamba ekituufu babanga basasobola okumpayo ebbanga mu maaso tulisikeko mu maaso ate ogamba kyasoboka yakuba emmeza tojagala tekyasoboka ojja kukyuka yatandikirawo okukola obuntu omukazi ayinza obutakugamba naye atandika okugamba otandika okukyusakyusa obuyisa bwe yimba buyimba akasajja akakopi bakuyitako okategedde
naye nze teyabunyimbira oli yali musomesa oli yali musomesa ate nga alimu n'eddiini amulokole abako tebayimba buyimba ayimba wa mojo saagala onkyalire njagala otuulenga mu nnyumba yange saagala onkyalire owe batera okuyimba abalokole kati musumba nzirayo omugamba n'ogamba ebbanga tebandi bubyeri banga lyaggwako konze lyaggwako musumba naye ate kakati ekiriwo nze njagala sooka kufuna poloti zimbe kati ono omwana agenda mu wakubiri musumba olwo oli sisita we be bano be bagatire wa pasita Kayanja akuwakula akugatte kati oyo wakubiri kati wanakuzalamu owokusatu gwajja kuba takyakufaako ebyo takyabiwabudde bannaye nga naye agikumamu ngenjogera kakati bweri munange ekiro twafunamu obutakkaanya kwanjula kwolwo oba kyava ku ki mukama singa nzijukizaamu kyava ku mwana omwana yajja nalwala nemutwala ku ddwaliro bayita Orient ne bamukuba akasente kaali kangi kakati ate nga kusawa ku makya wamuwa eddagala namuddamu ku tundu alina lyalina okufundikira ekiro kati nga talimuwa aba atambuddemu simanyi ayinange mubuuza lakiraga omwana tumuwanga dozi bwetambula omwana ojja mulimizaamu obulwadde busigale nga bumuluma nze ndowooza nzijanjaba oli tamanyi kujanjaba naye nga fe ababi wakategedde nemugamba ate ddwaliro litwala sente nnyingi gwe toziraba ku lisiiti ze batukuba osegera ndowooza omwana muweddaga olina okutambula yali yasibadde obusungu bwe bwakwanjula buli oba kale sijja menya ku kimu naye kyomanya twayisinganya ebisongovu naye tewaliwo okukubagana temwekuba naye nga ebitoki n'ebitoki tewali kwekwata naye ebigambo omanyi kankubulire omukazi omulaba talina manyi gakuba naye abugambo naye omukazi asobola okufumita ekigambo eki toli wano Makindi osobola okutambula ove Makindi paka Kabalagala n'owotere Kabalagala n'okumawo Makindi n'ogamba kati Kabalagala mbadde ngenze kimayoki ng'okirowoozamu balina akagambo kaabwe kali komoni tomalako teyakagamba ako teyakangambako ekyo balina akagambo kaabwe oyo Masaka kayogera olwo kayogera abakazi balina ebivumu bifumo kinaawe bifumo kikatyawe gojja buuzaako ku muntu omulala ojja kwebwana akugamba omukazi asobola okugamba ekigambo eki golooza abasajja abakuba abakazi babakubira ki bugambo nogamba kati kamukube kagambo ekikubya abakazi bugambo omukazi wanompa kaki naye ngene ettooka eriri mu nsonda gwe waliguze oma kitegedde n'ennyama eri wali gwe wagiguze n'ennyumba sente za lenti yazikwata banyo batona mu motoka gojja osunga na nyama ku bubooda kakati ate wekijja nekigwa kuwa bodaboda ng'omukazi mukyankalanye waka tobeera Makindi wano okanya owaaye mbetera wano bulijjo wontwala tomanyiiwo yajongera gyekima ajuukirira yawuze dda badde n'ebirowoozo olwagiwetaagiza kati gwe bayita omukazi bwe yagenda mba ndi ku mulimu esimu kikiriri alo mukooliriddawa ndieno ku mulimu anti kakati omwana mulwadde nnyo tetumanyi tumutwale ku Orient wotera omujjanjabira oba tumuteeke waka koze muteeke waka nzija olwo nkona musamba akapiki supiidi zijja nga omwana wange omwana abadde omwana wekyewedde yali ku Orient okwo kwe kamugjewo luno mutwale mu ddwaliro eddala eki eddene tuuke waka kumbe kabadi bagira mu kamotoka kali kasipasiyo bapakinze ku mulyango kati nze mukujja saamanya nti bebbo neiba wange yalina ekikaali nga naye alina makekisi kati nze nalowooza
inti mikwano gye zijje mubongako nenga manati ne bapakinga ku mulyango gwange badde bateeka side wali bande bano basumbuwa kyembanzia ne mbuuza ne bango omukadde ne mugamba mama gye bali nti mama wa lafano wamulabyeko wano kyava ngamba siraba balabako tonamulabako nti sinaba mulabako kwanze ate bankubidde nti bali wano nejayo ekisumuluzo kwanze nasembayo va wakakoolo sinsamutwala kubanga twafunawo obuki wamuleka ekiro tambula nawo tambula bibye nagenda katasobola nakugirinnya kakati nzigulawo bwendi banzigira ku mugongo ababbi mukoddomi wange noyo mulamu wange famire n'omuko owokusatu baze kubamba oko era kyendali kyekyakijja okuddako munnange kakati nzija ntuula mu katebe omuko omu atuula wano atuula wali todduka muko mulamu ayimirira ku mulyanga wali todduka muko leeta buli kyomanya ekikyo teeka wano tuteeke mu mmotoka leeta wano tuteeke mu konza musoke mundaga omwana omulwadde gwe mumpitidde ku liitiriiti Tati kakati muko ekituleese wano mwanyinaffe agamba wamusuziza ku ntujjo wamukubye ekiro nemba gamba nze nyabo tuula wano nakukubyeko yeganye ate nga namukubako tomukuba omukubise ebigambo omukazi yenna okufuna obubudamu gyalaga anoonya kimuwa maanyi waabo yankubye ate omulokola waayira yankubye nasamba nga banakukuba muganda wange muganda wagankubye ekikonde ku bbeere labayo emboko nevuga labayo esawa eyo yali atekinzova nga yalina amaanyi akuwambye ayina abantu bangi golooza kyali mulobedde okwogerera mu maaso gange nti namukubye naye namubuuza nakukubyeko n'asirika oyogera ng'engalo zange zino zakukubyeko ng'oli mulokole n'asirika ne mugamba oke mumba nga mugiridde ekyokukola ekyo sikinaako buzibu mutwale byo mutwagala basomba nga bateeka mu mmotoka naye ndi mukambwe bwekyetaagisiza nenakakana nensirika nentula mu ntebe nensika ne basomba buli kimu ne bateeka mu mmotoka yaabwe ne bagenda nasigala muli ngamba kino ekirungi waabwe sabbayo muki mubbi bwe banaba bayagala okutegeera ku nsonga zange banaakola ki banampita si kutondowala wano mu Buganda omukazi bw'anoba n'agenda si gwe olina okugendayo ogenda ku poliisi wewabira musango ki gwe wezizaako be balina okuyita ogende ku poliisi onyonyole ensonga nalinda ebbaluwa empita ng'omuko mu lujja olwo yagaana okujja okategedde akantu ako kakati munnange nabeerayo naye nga mukyakya ajja nengendako ewa musumba nemukwefaki namukwira kiro ekyo munnange kino nakino mama kyatuusewo simanyi kiki nagamba ye nti kale kambakubireko nabakubira nga tebakwata nagwako mukulu we nga ate akwata nga tebakwata olwo sitaani ayise ew'omukyala ayuze okategedde akantu kafuna kati munnange musumba tujja kubimaliriza konze kale maama sande etuuka tebakoma kujja mu kyaki bajja nga batuula eri mu nsonda nze nange nga ntuula wano mu ntebe zisoka nga mu maaso ezokubirawo enjiri ng'egenda maaso omusumba abuulira abayita bwe yabayita omukazi yayogera ekigambo kimu namukoowa yakola ki nemugamba maama wankoowa nakola ki kubanga n'embeera eyaliwo yesu ffenna twanyigagala waŋŋamba ebisongovu nange nenkuddamu byewanziramu byewaŋŋambanga kati gwe osuubidde gwe saakubako nsonga kijooba nti yiino kubanga omukazi yenna oteekeddwa okubako n'ensonga ematiza gy'ogamba omuntu nti ono yankuba aba nkuba emiggo then akubira ki kati gwe wansonga kyo mbanga mu settlement yange temulimu nti nakubye kati kiki ekikujja waka okujjako mpozi ng'olina puroguramu zenki endala
Musoma gero abanga ebintu bikalubi nga tajja bisobola. Aita mwe mutukufu. Katusabe Mukama akole eby'amaanyi. Buli omu ak'emitima gye omukazi pereka buse. Doza lwasema n'okutuula mu kanisa. Ani? Bonga family yaabwe. N'omukazi? Family yange ya mukyala wange. Doza lwasembayo Sunday lwasembayo okujja mu kanisa. Ne mukazi wo? Tebaddamu kujja. Jukiro yalinga ava eri waabwe. Wanga avuddeyo. Na yegatte wa sister we. Ebekunganya ne bajja ku church. Kati otwali tumaze okwakwana. Kati meeting yasembayo ne musumbo tulungamya ne bikaluba. Oyagenda togamba yadda ku church. Teyadda. Kati mama ankubira, mama yafuba nnyo okulaba nga kale ajja atiza embeera kuba mama yali mukwano gwa mukazi wange nnyo. Mama wo? Nagendangayo kuba yali amwagala nnyo. Nnyo. Gawo okiwulira. Naye embeera yagaana. Mama nankubirako esimu nanga mukyala oyo abaddewo wano nti naye apulaninga byagenda bweru. Fekera ddi alina kasente kabuzaako era singa nali nkalina nja kamuwa. Naye ng'ejja mbazi sina mulungi kasente. Namugamba yagumiikirizeemu naye akabya mangu. Konzo nti namugamba isokaye oba agenda bweru kola akole ki? Agende. Kati munnange atogamba ebbanga lyalwawo ngenda okuddamu kumuwuliza nasanga audio ku WhatsApp. Yesu yeebazibwe osibye otya ssebo ze mama gundi ze nagenda Uganda sigirimu bali batya abaana. Namugamba Mukama nga mulungi wagenda ebweru nti ndi bweru aliyo Canada. Akuba kyeyo kye. Ne nkwata simu ne mpa baana be ne batandika kugenda na mama waabwe. Okategedde? Nakati ali eyo. Kakati abaana nnyo balina. Abaana nze mbalina. Waka? Bali wa mama wange. Mama wange yalina abazzukulu be. Kubanga ekisooka kya byonna kikino. Nti mama waabwe taliiwo. Nze ndiwo. Omwana aba taliiwo mama we alina kuba wa taata we. Amateeka ga gavumenti we galagira. So we yagenda bana n'abandikira era mbalina omulenzi ali mu P4 ali mu Kisulo omuwala ali mu P2 era naye akuze neero ku makya kede kunkubira kasimu ngambuuza okomawo ddi namugamba nkomawo leero akawungeezi okategedde kakati mu mbeera ey'okubeera awo nalaba nga sobola kubeera nzekka ng'omusajja naye nateekingawo ka time by the way soga nti okuba yagenda n'ekikolera wa nateekingawo ka time kubanga nenkyalina obulumi ng'ate nesumi wanyayinza okukera ku makyo buli awo nakola ki nadda kati ebbanga jjajja ne leetoololamu awo neyetomya kuba gyalinga ena gyawera ena kati mbaze wa mukwano gwange eno ekawuku antuteko outing eno bayitayo mu kitoola eyo omulaba gwe yakubira omuwala essimu omuwala najja oyo mukwano gwe tutambuleko naye manyi nti oba girlfriend we naye yali kyaliwe yali mukwano gwe kakati mugambo waayi omuwala nga mulungi yayimunankole omuwala nga mulungi oyo omuwala mufunako enamba y'essimu tutandika okwogera tunyumya wesegukweyo ndoza gye yali ava yesegukweyo kati munnange mudirectinga one day janvisitingako ewaffe eruweero tunyumyako awo tugenda ku lanchi tudda ku sapa tuva ku sapa tudda ewaka kakati ati wuliriza gamba kyekyaliwo mulokole naye yakyanguye mugamba tolinza bantu neetaaga okumanya life status yo kubanga nze njagala kufuna mukazi wakuwasa nze ndi musajja mulokole okategera kantu wako mukwata essaawa ezo muvugako mutwalako ewa maama wange maama wange mugamba nomukwano gwange webale nnyo maama akuba endulu asanyuka nnyo ayingira mu nju ajjayo ekisoda akimuwa kizike otula mugalo bwotyo bula kimunyakula omwala bambi omuwala
naye ate zibawadde omukazi zikuluma zibakira mu bbanga nona omukazi yavayo nga musanyufu nnyo kati munnange omanyi bamama bafa olaba baganye okubeera nga tuli famire gagatta kakati tudde waka mugamba omanyi ofayo singa tuba tugenze koko ku musaayi ne batukeberamu kubanga nze sagala byakubeera n'oli nze ndi musajja mulokole njagala nfuna omukazi wange kwambadde mufumbo kanya nfuna omukazi wange oli byagenda bubi ndabe mukama kiki kyayogera ku kiddako kyasaba webali nnyo tugenda ku musaayi kubanga n'omukazi era gwona ogenda okwanjula era musooka kumanya lifesatasiza basooka bakebera tugenda ku musaayi natuka mutwalire ekiro zaali zikulukiza saawa 4 twasangako tv yeddwaliro tutuula omusawo ajja musawo jebale twagala tukebera ku musaayi ndiye tugenda mu raabu batuyita batujjako omusaayi olubuto lwantokola tekutera kiggwe ate lujja atenda tekutegedde waliwaliddewo mukama nyamba masabusabu mukama nyamba munanga abimulamu nange mbemulamu gwe wali olidde omanyi nti oli mulamu kati ng'osabira oli mbadde manyi wali oyagala kukaaba kakayi tutuula tulindamu musawo wampita waaye jangu tujje fembi musawo nedda soko jje wekka kyasooka kuyita musawo story era bwe nayisukala naye musawo ono simutegeera kale kansije nengenda mu ddwaliro muno musawo nangamba waayi tiwangi fe we tukebera ensonga tuziteeka ku mmeeza kano keekako keka munno omuntu waba mulwadde obusaze bumifuuba bubiri bw'oba mulamu kaba kamu akako kakano kalaga akasaze kamu akamuno kalimu obusaze bubiri omaze naye ebbanga ki obuma bwa bufu nakwata bwe nti olaba eriiso lino wenkute bwe nti nemugamba musawo oba olimba naŋŋamba nkubuulire wali bwewagenzeko naye mu nsonga z'obwegassi nza yaze kunkyalirako ng'omuntu bwonokyalirako omwegaana si kumwegaana nga bwonokyalirako ku muntu wo gw'olina essuubi mu maaso naye nga ndaba naye bw'oba nga tomatidde na kino tukola method 2 kwanza te method 2 erangisasulie nti nti zekankuwa erisiiti eno genda nayo kati gwe bw'otuuka wali mugambe nti musawo wampise naye abadde aŋŋamba nti obuwuma obuntu obukebera akebedde nga bwaweddewo tudde nkya ku makya erisiiti eno kwe tusasulidde gwe tunasangawo dokita tajja tusaba ssente tujja muwa eno lisiiti ng'addamu kukebera ko yeye nti ye naŋŋamba naye nkwegayiridde oba oyinaawo okusula gy'oba osula bw'oba oli mu kisenge ra ddiiro yawula wesibire mu kisenge kawuka kakwatanga senyiga anti musawo abadde onoosobola okugumiikiriza ekirungi nkugambye yakulaba oyina amaddu mugamba musawo ati naŋŋamba nkubuulire teweegatta n'omukazi mugambe mukazi muki mukazi mulwadde konze musawo sisobola kikola agolowooza wemuleetedde ku musaayi singa nali bwe ntyo sandimuleese kuweza bavuka bameka bakola mu mbeera ezo bwe zityo nze byange siwe ebiti byange ebintu bitambuza mu nze ndi musajja mulokole mu musawo era y'ensonga lwaki nzise wano gwogamba onsibyemu omuguwa okujja wano agenda nga alinga gwentabukidde mutazi omubuuza ebibuuzo nagamba kale kyekyo mutabani konze kale musawo oba ofuluma akomekeza naye kikola ekiro togeza konze musawo sijja tugirinnya paka waka ekyaliwo kimanyi kiki olabira ebigambo bya musawo jo nga lutalo lwennyini lwebagida namulwanyisa namukuba nokawuto ani sitaani yali
tweseke embeera anti olwo agamba limba ate kakati obuma buba bufu ate kakati twagenze Kebeza ku maaso. ate kakati twagenze ku musayi ne mugamba abatugambye tuddeyo enkya batugambye tuddeyo enkya tulinde olw'enkya budde buno bulinga obukedde omukazi yagaa twageze ku musaayi aŋŋamba ate twagenze ku musaayi koze gwe rizatusi wazirabye tetwafunye rizatusi gw'omanyi bwendi olembire ku kigambo kyo gw'omanyi bwendi simanyi bw'oli tulinasooka kwekebeza tukole ebintu mu protoko jo n'akazungu akambwako webale nnyo kakati munnange tebwakya tebwalwa kukya kumakyolaba okunywa ku caayi nga tugiddako ebaawo mu lujja paka ku ddwaliro dokita wasuze otya nti bulungi kakati twaseko jjo wano nga waliwo ebitaliiwo nti kati kalisiti kakano nga muwa lisiti nga dokita ayitamu nti ye kale mujje katuddayo muraabu ku luno bamusikako omusaayi gwali mungi nga bateka mu kakooni balina akantu ke bagateekamu kalinga kabigundi ne kaguba amasanyaliza dozi dakika zaninga 15 nga kaburenda bwe kati bwira kawuuma eri owaye nti ejangu nze konza tujja ffembi nti jangu wekka ate dokita abadde ki tuuka wali aŋŋamba owaye tumugambe oba tetumugambe konze tumugambe obadde naye ebbanga ki konze musawo yazze kunkyalirako kulabako gyembeera kulabako waffe namutwalako ne wa maama wange era nga mulinamu essuubi mukyala wange muwase tiye tiye naye nga tulaba omusaayi gwe nga tulaba omukazi ono mulwadde omuwala mulwadde era bwe kiba kisoboka tumukolera ebbaluwa atandike n'eddagala eritandikirwako nazikubamu nga bwe nzikubyemu engalo konze kakati musawo muyite naye tumugambe musawo ate atidde okola omulimu gwe konze musawo tumugambe kale tumugambe nga muyita jani olwo sijja mwogera linnya erimuujiba lya bonna ngajja bwe yajja nga ajja atuula sitaati kamuyita owaye jangu eno ngajja omusawo amubuuza owaye wakoma ddi okwekebeza ti emyezi 3 ewa najja nankumbi eresa center 3 nga kiki nga ndi mulamu ngaffe wano tulaba omusaayi gwe si mutuufu omusawo yabasoka nakugomerezaamu yakyogera musawo yali yakuwoye mwamusanzaako oli mulwadde HIV AIDS positive yamugamba ekituufu ebyabasawo si byakugamba kituufu osoka n'obembereza omuntu ng'ate obembereza bityo omuntu osobola omukubya pureesa omuntu omugamba mulwadde kati okola ki yamugamba no bamirembe kati bakamala emyaka 3 ku mpeke okimanyi nawe osobola okuba yamugamba kati tukole ebbaluwa kakati wulira tuvaawo omulanga omukazi konza aguma muteeka wano tandika omusisiitira tayinza omusisiitira guma muzamu amaanyi bayibuli egamba ki ku ekyo muzenga mubannamu amaanyi ne mugamba labayo si gwasoose yesu yazuukiza abazibe lazaalo mu ntaana batimayo yalaba waliwo omusajja yamala emyaka 38 ku kidiba nga yalwala ebigenge naye naye yawona kati golowooza gwosoose gwomanye enamba y'abantu abali mu kyaki nga balokole nga balwadde n'ebirwadde ebisinga eri abalina kansa okiwulidde naye bawona weyawuleko gendako mu kkanisa gendako ku lusozi wegayirire mukama ekyo nakyo kirimu tudda ku piki muwoyawoyeza tudde waka amaziga mwegayire naye nga ndeze ngira nebaka wano kyoka wali omukyayi
Gate muchawe musawe na muchawanga amaze kuddayo. Ate nga bantu anti uliriza nedda sema ndo 10 mabega omuntu asobola okuba n'akawuka anti uliriza sokoleki omuntu asobola okuba n'akawuka pakano gopatala mwena kawuka ejo jiba misinde gwe nawe oli fara labayo wajja natandika ddagala lye ne muddayo ne bamukebera akawuka ne kasetolinga gwe nokola otya ate okola otya sikutegeera abafu basige bafuba naabwe engeri tositegeera bubi gwe gwomanyi naye nze omusawo akugambye kakati labayo mpembejja aŋŋamba naye nze eddwaliro siritegedde konza tofaayo n'ebima biba bikadde akasente bwe kali tugende walala paka ku gesto nange mwiragala ngamba naye omusawo ono ayinza okuba byakebedde si bituufu lyerisinga eddagala eddwaliro geston obunene ddungi ero linasooka omutwalako ddungi mutwala ne ku geston kati geston lyali awo liringa famasi mutwalawo kwanze kati kandabe ekituufu bamusikaku gwa ku lugalo mutulireemu awo ne tulinda ne batuyita n'amugamba senga ozuulwa ng'oli mulwadde okolaki musawo mutuufu soka nakukaka okimanyi nti sigwe kali mu mbeera bweti senga oba okisanze osobola okubeerawo ng'oli mulamu eryo namukama bayamba ne bawona mukama awonyeza ddala okiwulidde kaakati ogerogera nga amugambe naye omusaayi si mutuufu alimu ekiwuka HIV positive ekiwona naye tekakyalina buzibwa osobola okutandika eddagala nga botannaba kufaanana bubi nnyo sina bubi nnyo nga botannaba kufaanana teyaliiko yadde akamogo ati libiita era nga senga naye bano abavubuka bano bwe bati bano bano abavubuka bano benda bano osanga alina owa bbulu gwatutte alina owa bbulaaka alina ow'ebitanga awo balina obudde abo obutwala ku ddwaliro tebalina budde butwala mu malwaliro abo okitegedde ekintu ekyo nandibadde nayita mudda kati munnange tudde waka konfamudi mulwadde maziga agazemu buto ate bitabuse buto tanzo muwambatidde guma mujuliza buli kimwe mujjeyo bayibuli enyiriri nzisomye wano yobu we yamubijjira buli kikye ku nsi ne kifa ente abaana ba yobu bagwawo omukazi natuka okwegana katonda naye yobu yawangula wesibye katonda nga yobu ne mugamba naye yobu yawangula olwo okumuyambako okuyita naye mu kizibu linganga gwegede ng'omukazi atalina magezi ye yobu obusungu bwe yaddamu mukazi olwo munnyonnyola ne mugamba kati gwe njagala obeere yobu ogenda kuba ekyokulabirako gwe bujulizi ne mugamba kankubuulire abalwadde bangi bali makanisa eyo nga balwadde obulira ekigambo ky'obulimba nkulaba kibayita ogenda ddi si kya bulimba nyamba n'ova wano ky'obulira kati nalina emitwalo 10 nga sente enzibizi neŋŋenda mu nju nenzijjayo obikola byonna agende nkulaba ne tugenda ku Unique Restaurant ne tulyawo ranch yammeka ya 10 alidde enkoko abira mugumu kanaana ze musajja wa nyama enyama ya boyire eyo ze gyenalya nza nako singa emitwalo nga 3.7 appetite yaliwo teyalya yalyako katono nanywa juice nenkwata emitwalo gyalinga oba 6 we watyo nemugamba kakati onoba otusonkubirako yalyako kati enkoko nemmere yalyako kati yasinga kunywa kikuteeka mu katifini nogizaayo nogirya ekyo naye nga nsobola okuleka emmere yange era namugamba okay weyita gizingeko eyo gimpakingire omutalina apetite gusobedde omu apetite gipakingi nemuwerekera paka ku kkubo
nalinya taxi ne muwe ky'omukaaga Amuwa. Gwe budawuda. Nangamba nesigenda tuuka waka ne mugamba gende waka. Angena ke wa sister wange. Konze nene natuuka. Namugamba nali badde nkuvugako ne nkutwalako naye tekijja soboka. Olwonkula otandise okubikomya. Linnya taxi. Linnya taxi. Naye namukubira essimu loza mu dakika zaalinga musawo wange mu n'ekitundu. Namugamba otuse ndi wano wa mukwano gwange Konze okay. Setuga. Naye yanzisa nnyo byonna munnange nanze Konze Mukama w'amaanyi nti tujja sigala nga tuwuliziganyanga. Tikali naye yanzisa nnyo byonna bambi nanze Konze Takuddamu kubireko. Tusigale nga tuwuliziganya. Naye nabanze ye kawuku nja kukubirako nti nazze tunyumyeko. Kulabe nabo obulimba. Nti kali. Lokole. Si bulimba. Munnange nzire waka. Dakamere. Malo okulya emmere. Malo okulya emmere. Nakuba otulo. Mponye. Enkeera nazuukuka. Nazuukuka kugenda kulya lanchi komawo onaba kukwebaka. Nga mpulira buli nnyingi eri ku mubiri temuli maanyi. Omanyi gwe bayita omusujja gw'ekitengo. Wali ogulwaddeko. Natya nafuna omusujja. Nempira nga ndi mulwadde. Omanyi okubeera ng'ekikoko bw'oti. Nga siina maanyi. Ozalooza nti banaika nkutte mumpyo. Natya nnyo. Kati ekiro zayisaawa nga mukaaga eyo. Nziza ka flashback konna biga bye namugambye nga mubulira biki. Ne mpandiikamu oluyimba. Baluyita akyusa embeera. Asobola okukyusa embeera. Kasita omwesiga. Mukama talemwa. Asobola okukyusa embeera. Kasita omwesiga. Oyo Mukama talemwa. Osegeera? Tutambula bwe rutyo. Nenteka mu kali kavaasi. Olaba yawonya Lazaro eyali afuuse embuyaga. Nze mmanyi tineewuwa asobola. Kalungi ako. Amaanyi ge gakyusa lipoota ezitiisa. Wonna abeerawo n'akutu